No, Guana. About in John 17, and that's why Jesus Christ tells the people, a man shall leave his mother and father, they shall be one. What we need in this country is to be one. When it comes to development, we are one. When it comes to building roads, we are one. You know, when it comes to build a factory, we are one. If we go in for oneness, it's better than unity. Because unity, you need glue to put it together. Yeah. And once what puts you together is no longer there, it breaks again. Yeah, sure. It breaks again because you are compromising and you are adding something. But if we are one as a country, that's why European countries, European teams are winning in soccer because they go in the field as one. They go as one. We saw it in France. The players were Africans, but those people were trained to play as France. To play as France, to play as Germany. For us, we go in there. I don't know. But oneness is something that we need to try. And I believe God will bless us mightily. And also, what we've been doing here is to realize, because we are seeing, when we see what Pastor Ezra has done here, in all this area, what he has put up there, now it's going to encourage other people to also come back and develop their areas. Because it's possible. He has shown us the way that it can be done. Even in the midst of Kabura, you can still do this. So I believe people in Uganda who have money, or even if you don't have money, believe God. Believe God. You can still come, and when you come here, you're going to employ people in the communities, in poor communities. You're going to be able to bring development. You're going to be able to show an example of young people so that they don't have to run to Kampala, run to the cities. Yeah? We have a problem of our young people running to the urban, leaving the rural. But now you can remain in the rural. You know, we've been using helicopters to come back here. And I saw all these kids who are running when the helicopter come. What about if there's an airport here? How are we going to develop Africa? By doing things in Africa. By developing, by supporting those who do it. And if we do that, then God will bless us mightily. Wali mu kubeera obumu n'okwegatta. Abantu bagezezzaako nnyo okuva ensi bwe yatandibwa okwegatta. Naye buli kye bagatta kibumbulukuka. Buli kye bagatta kyegattulula. Lwaki? Kubanga osanga ne Katonda tali mu kwegatta. Katonda ali mu bumu. Kuba Katonda ali omu. Era tugamba nti omusajja ky'anaabalekanga kitaawe ne mukazi we ne babeera omuntu omu. Ndi wakati mu kuwandiika ekitabo ekyo. Mmanyi kijja kuyamba bannayuganda. Tufuuka tutya omuntu omu. Tukola tutya obumu. Si kwegatta. Kubanga abantu bagezezzaako nnyo okukola obwegassi. Naye bulema. Kubanga ekyo kyabagatta bwe kiggwaawo, gaamu abatakyakwata. Buli muntu aba agenze ku lulwe. Naye bwe tubeera obumu nti tuzimba luguudo. Ffenna ne tukikkirizaganyako ne tuzimba oluguudo. Ffenna ne tubeera omuntu omu. Tujja kukola ebintu mu kaseera katono nnyo n'ensi yeewuunya. Ky'ensonga lwaki tuli mu bumu. Kyetuvudde tusalawo tukuŋŋaanye ente zaffe tuziteeke wamu tumanyi nti ekabula tutandisewo ekiralo ky'abalokole. Bwe tunaagenda ekiruhula nga tukola kyekimu. Bwe tunaagenda entebe nga tukola kyekimu. Omwaka ginaagenda okwetooloola ng'obwavu tugenda tubusengula okuva mu balokole. Katukozese bye tulina tuwa abavubuka emirimu kubanga ekiralo kyetaaga akijjanjaba omusawo, kyetaaga omulaalo, kyetaaga
avuga amata n'agatwala kati egyo emirimu giri esatu immediately emirimu esatu gibeera giri provided nga tonakola kintu kirala kyonna emirimu esatu abakuba sengenge abagula ogenda okulaba yina abateekamu omunnyo ogenda okulaba nti kiralo kyokka kitono nga kyemployinza abantu 5 kati beera n'ebiraalo omutwalo ogumu mu Uganda be bantu abavukamu emitwalo emeka gyosobola okufunira emirimu. Nze ndowooza nti kino kijja kutuyamba kinene nnyo okugyako obwavu n'ennaku n'ebizibu ebitulimu. Amanya gange bamputa Pastor Ezra Mugisha nze nkulembera Purification Family Altar. Ekyo kyoto si kanisa naye twakitandika myaka kati 10 tuweze myaka 10 kuva 2013 kutuuka leero. Kati ekisinga ennyo lwaki nayita muzeeyi Pastor Robert Kayanja from Lubaga Lako Center is one. Nti muzeeyi tabuulira njiri yakugenda mu ggulu yokka naye nga bwe tumanyi nti abantu tuli mu phases 2 waliwo eggulu ate waliwo n'ensi. Abuulira enjiri ey'okukulaakulana. Olwaleero pulezidenti waffe yeetoolodde eggwanga abuulidde enjiri y'emu naye abamu oluusi osanga tetugitegeera wakuba tulowooza nti bya politics naye nga in actual sense politics mbeera za bulijjo. Kati muzeeyi kyakoze leero wano mu maka one asetinze ekintu bulijjo kye boogera mu Luganda nti obumu geemaanyi. Kati mu dakiika ntono tuweze enta 5 naye singa bagambye nti Ezra yekka aleeta enta 5 kyandibadde kizibu. Singa bagambye Gunda aleeta enta 5 kyandibadde kizibu. Naye mu dakiika ntono twegasse mu bumu ne tukola enta 5. Kyendowooza enta 5 wano bw'ogenda okwetoolera mwaka gumu ojja kwewuunya wano ojja kusangawo ekiraalo ky'otayinza kukkiriza. Mu myaka 2 mu myaka 3 kati ffe tubala kyoto nti tumaze myaka 10 naye mu myaka 10 nga si kya mwoyo kyokka ogenda mu byombiri singa twatandika bwe tusinga tuliwa. So nze ngamba nze kyatukoledde olwaleero sampling gyatukozeemu etulaze nti it is doable kisoboka era kikoleka. Kati ng'abalokole tuveemu kiri endowooza ebadde erowooza nti fe abalokole tulina kugira mwoyo gwokka tulinde eggulu ng'abagenda okufa naye nga n'olubuto lwagala. Mu biseera bya covid bagala abantu ne babasibira mu mayumba embeera ye yaliwo naye embuto tebaziggala zasigala zaagala kulya naye kati awatali kulya omalako. Kati olwaleero ekireetedde abantu n'okwekiriranya si kirala olubuto olukwekiriranyisa nga nga tebinatwala na second you will compromise. Why? Embeera ejja kunyiga okompromisinge kati toyinza kwewala kibi kati weewaza enjala.